Waliwo muganda wange Mayanja agambye mbu tunekedde bulungi nnyo mu mijoozi gino sikunekera bunekezi nga bw'otulaba ffenna enkya misinde egy'amazaalibwa ga Ssaabasajja Kabaka kulwanyisa bulwadde kawuka ka Mukenenya. Honorable, wenkulese nga mmaze okunyonnyola Mwami Sam Mayanja munnamateeka mukenkufu kenyinza okusembyayo ekifo ekikye kiyingira ne mu ministries endala zonna mpozi ne kenyinza okusembyayo nze nkafiringa ng'omusajja wa Kabaka ali mu Buganda. Ye omulimu gwe mu lulimi lw'ennaku zino tugakuba bamuwa ministry naye ng'omulimu gwe kuba Buganda. Sebo njagala kwebaza byensobola okwogerera ate nga mbimanyi nja kubyogerako. Amina. Naye nga ebiva mu mayindi ya Mwami Mayanja nalwaki abikola byakola simanyi oba kizira okumuyita wano n'abaako byanyonnyola kubanga n'atatuma neyeesitukira. Naye nze njagala nkubuulire nti Mwami Mayanja ne bwe yali nga tanaba kufuuka minisita yalina endowooza ye ng'alina ensonga z'awandiikako kubanga yali muyivu alabika mwami Muganda ngera ebintu bya wano bimukwatakwata abyagala. Kakati ebyawandiikibwa oba ebyaliwo bitotolwa okusinziira omuntu bwe yabitegeera. Era kyova olaba nti bw'oba osoma Bayibuli, fe abasoma Bayibuli, mulimu by'osoma nga batubuulira ebyaliwo mu biseera bya Yesu, naye ogenda okulaba versions ez'abaali biraba nga zaawukanamuko katono. Ne ku Qur'ani omanyize ndi mukristaayo naye ng'okunyigiza kwange mu nzikiriza yange kwanywera nnyo nga mpulidde bannaffe Abayisiraamu nga babuulira ku Nabbi Isa na biki bye yakola. Lunaku olumu twali tugenda ku Ssekukkulu, mwami Omusiraamu omu n'agamba nti Nabbi Isa Yesu Kristo nti yayogera ku lunaku lwe yazaalibwa. Ffe waffe mu Bayibuli tekiriiyo, naye ate we nawulira nga kyogerwa sayidi eri ne nkakasiza ddala nti nabbi ono Katonda yali amuwadde amaanyi kubanga ne Qur'an ekijjuliza neega nti biki bye yakola n'ebirala ebyakolebwa. Kakati Mwami Mayanja alina bye yawulira oba oliawo ku bazadde be, alina bye yalaba mu myaka gye, ate alina by'asoma, alina n'ebiruubirirwa mu mutima gwe. Kati ebyo sibimanyi, naye kyefena kye tukkiriza nti enfuga y'obukoloni bwe yajja wano mu Uganda erina ebintu bye yaleeta ne bye yataataaganya. Kati ng'ate bwe yavaawo obuvunanyizibwa bw'okubiruŋŋamya byasigala eri ffe abaliwo. Naye kakati buli omu nze mu bakoloni saaliyo, naye nange ngezaako okujja ku TV ne radio ne njogera ku bakoloni okusinziira ku byensoma. Naye kati byensoma byabo nga bwe babitegeera. Kubanga ekintu ekikulu abakoloni kye baakola baleeta endagaano y'Olukumi Endagaano eyo erina bye yassaawo ng'okugeza yaleeta enkola ya Mailoland, ne Mailoland bwe yajja erina bye yaluŋŋamya, erina bye yakosa, erina ne byasigalira ebitaaterezebwa. Bayibuli egamba nti kyenava nkuleka ekuleete otereze ebyakola ki ebyasigalira. Kaakati basajja bakulu abaliwo kati abaliwo mu kiseera ekyo be baasigala enkuleete batuluŋŋamye ffe. Oba oliawo olumu Mwami Mayanja byagezaako okuluŋŋamya naye ng'alowooza nti byamanyi, oba oliawo byakozesa okumanya kwe oba obutamanya. Naye bwe nasoma statement ya Mwami Mayanja ekwata ku ttaka lya Buganda Land Board, n'ensoma n'okuddamu kwa Katikkiro mu mawulire, nalaba nga kirabika ababiri boogera ku bintu bibiri ebyenjawulo. Kubanga Mwami Mayanja yayawuŋŋamya ensonga ze ng'alinga agamba nti Buganda Land Board eno eriwo. Ye Buganda Land Board eyaliwo nga obufuzi bw'amawanga tebunaba
obufuzi bw'ensikirano tebunaba kugibwawo kubanga waliwo Buganda Land Board eyalina obuyinza obutuukiridde era yabwebwa obuyinza ne musemateeka okukola ku nsonga za Buganda. Kakati Katikkiro bwe yabadde addamu ensonga eyo n'aga nti Buganda Land Board Company eyawandisibwa mu kitongole kya gavumenti ekiwandika kampuni za gavumenti era neweebwa ne certificate naye enjawulo eriwo obutakumenya. James Katikkiro mutuwa ebigambo bino Honorable Domba aleme kumenyeka nabyo nga Katikkiro waali abyeyogerere abantu babiwulire bulungi. Tusaba Adamu twaga Katikkiro yennyini annyonnyole nga ayanukula ate nze nabisoma no namawulire twagala ku ddoboozi lyennyini. Sinnaluka kasa nabadde siriiwo nti bagamba ndi mu kuwummulako eyo ne mpulira olugambo. Sinnaluka kasa nabadde siriiwo nti bagamba nti Buganda Land Board eriwo mu bukyamu. Ne ngamba kankunkumule okutumpulire eriwo mu bukyamu ate etya. Ne ngenda mu kakabada ne nzigyayo ssemateeka annabaganye ndi munnamateeka. Ne nzigyayo ssemateeka ne nzigyayo etteeka lya kampuni ne nzigyayo etteeka eryazza Obwakabaka ne mbyekaliriza. Buganda Land Board yateekebwaho Ssaabasajja Kabaka ng'asinziira mu buyinza bwe bw'alina bw'ajja mu nnono n'obuwangwa. Ssemateeka wa Uganda mwe tutambulira amanyi obuwangwa n'ennono. Kabaka obuyinza abujja mu nnono n'obuwangwa. Ate ssemateeka ategeera obuwangwa n'ennono. Buganda Land Board yawandiisibwa mu tteeka erya kampuni eryayisibwa Paalamenti ya Uganda. Paalamenti eriwo mu mateeka n'etteeka erya kampuni liriwo mu mateeka. Bweba Buganda Land Board nfu buli kampuni na buli musuubuzi ali wano na buli muntu yawandiisa kampuni mu tteeka lya kampuni byewawandiisa bifu. Tesobola kuba Buganda Land Board yokka yenfu. Awo we neebuuliza nga bwe munteza amatu. Lwaki gavumenti tefa ku square miles 1.75 ne yeetooloolera ku Buganda Land Board n'ettaka lya Kabaka kyeki? Muziri ogumwakanana mwe muli n'akenda ke tukayanira. Kati Kabaka ajjayo ssente butonotono mu ttaka n'agema abaana n'aweerera abaana n'atondawo amakampuni n'abo abavubuka emirimu. Ekyo kiruma. Sebo akumaliddeyo nga Katikkiro bwagambye nti mu mayindi ya Mwamayanja simanyi registration status eya Buganda Land Board eyaliwo mu kusooka mu kiseera ng'obufuzi obw'amatwale bukyaliwo n'obwakabaka bukyaliwo obwaliwo mu kiseera ekyo. Tuyinza okugaa nti Mwamayanja ali misguided bw'oba ogaa nti ayogera ku kirala ate na kino kiri. Sandyagadde kukozesa olulimi olwo nagwo kwogera bigambo ebyo nga sogedde naye ate nga taliwo kuddamu naye nga nyisuubira nti Attorney General w'eggwanga yandivuddeyo n'alungamya kubanga enkolagana yaffe ne Buganda nga gavumenti yeesigamizibwa ekisooka ku mukwano. Njagala mbabuulire nti bino byonna n'amateeka nga teganabeerawo waliwo omukwano ogwanamaddala ogwakiriza abantu ba Buganda okuwaŋŋamya NRM mu bibira by'eruweero wano mu Buganda mu Ssingo abaana Abaganda ne bawaayo obulamu bwabwe abantu ba Buganda ne bafa ebintu byabwe ne bifa. Ebyo byava mu mukwano tebyava mu mateeka. Ekyokubiri Obwakabaka buno bwe wali nga buzzibwawo amateeka gano agaliwo waliwo okuteesa n'omukwano. Kakati byagenda okujja mu mateeka Museveni agende mu bakulu banne eggulu akomewo mu lukiiko lw'eggwanga naye ng'ekikulembedde kyonna mukwano. Era omukwano ogwo bwe basinziira okuteera n'enteeseganya ne central government n'ezzaayo ebintu bya Buganda. My worry Mr. President yatandise okwogera nga Sam Mayanja. Kakati ze kyenjagala njogere kyo omukwano ogwo tegunafa. Era wano gy'oli abalamu nga Ssaabasajja tanaba kugenda ko Jeremani yawuba oluwebigere n'agenda ku State House n'asisinkana mukulu munne ne babeera n'ensonga ze baayogera amawulire gaayogerako ebimu naye manyi nti ng'abakulu balina bye baatuukako ffe bebitayiza kumanya. Ensonga yokka egenda okulungamya ensonga eno kugendera omukwano ogwo gwatandikaawo omukwano gwenda ogwatawuka gugende mu maaso
abakulu basisinkane bagonjoole ensonga zaffe omukwano gwaffe guddewo NRM ebeerere eddala ey'amaanyi wano mu Buganda kubanga mwami Kadu mukasomanyi nedda so NRM eyo chairman wa NRM yasooka yali ani wa NRM yali Yusufu Lule mwami Yusufu Lule mwami Muganda ekyokubiri mwami Museveni bwe yali ng'akola olutalo yaluleeta n'aluteeka wano mu Buganda ekibiina kino eky'NRM ky'Abaganda bakirwanirira ne bawaayo obulamu bwabwe yagala wulira teyaliyo ono musiko yaliyo mwami Kiseka nze namuwulira nga wano mujje mulete ku ntambi ezo abaali abaana bato nga bano bawulire abasajja abakulu bye baayogera nga bakava mu nsiko wano newakubadde nga baakubye akalulu ne balaba nti ab'NRM babajje ku lujjuliro nze kisinga okunuma palamenti bwe yabinga egenda okutuula nga tenasalawo ng'akabondo akasinga obunene ak'NRM kava mu Buganda ng'era palamenti bwe bange nesalawo oba erina kyeneekola ng'erina kukijja Buganda kyesazeewo Buganda caucus ne batuukira ku nsonga gye bateekeddwa kale omukwano ogwo ogwaleetera NRM abantu ba Buganda okuwaayo ettaka lyabwe abaana baabwe ne bawaayo ne bakolagana ne NRM nsuubira nti gwe gwetaagisa okugenda mu maaso n'okuluŋŋamya ebyo ebyali bisobye nandisabye Attorney General aveeyo ku nsonga zino ezimu aziruŋŋamye kubanga ekintu ekiri mu mateeka Katikkiro yakyogeddeko kakati fe tulindiridde mukama waffe Katikkiro Saba Gundi Attorney General kubanga yatusinga okumanya n'okuluŋŋamya kubanga ate gutya nga palamenti y'eggwanga etuula ne voting ensimbi nga bagenda kuziwa Buganda Land Board ate nga Land Board nfu kubanga ekyo abantu bajja kukyebuuza tikijja kitya naye nga kubanga Mwami Museveni azze akolagana ne mukulu munne nga boogeraganya ku nsonga za Buganda ne Uganda nze nsuubira nti engeri yokka gye tuyinza okumalawo endoliito eno neyonzizanyo kampiteko wa Dr. Bayiga ku nsonga emu ndooza si yeggwe wali mu gurupu eyo Katikkiro ng'ayogera mwe mwali muzze ndooza Salimu mweyo si mwe waliwo endala yabadde olowooza kuna boddombo